Katonda ayogera era ne kata akyayogera eyayogera nga mirembe giri ne kata akyakola ki akyayogera abatudibya ne mugamba nti Katonda takyayogera kirabika mmwe muli misambwa mmwe mwagala kutudibya. N'agamba Musa nti yingira eri Falaawo omugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti leka abantu bange bampeereze. Saawa ezo abantu bali baweereza Falaawo bali tebaweereza ani Mukama nti gwe bw'obanga obadde oli mu busibe obulala obadde olina kintu ekirala ky'oweereza nga si Katonda kakati eddoboozi lyagolokose kuva mu ggulu nti saawa zino ddoboozi ligamba kakati ke kaseera k'okuva eri Falaawo ojja oweereza ani Mukama. Oyinza okuba nga ogamba oli mwana wa Isirayiri n'abaana ba Isirayiri bali baweereza ani bali mu buddu bwani ba Falaawo nga tebaweereza Katonda naye ng'ate gwanga ddonde ate lwaki nedda Mukama bw'obanga wamujeemera bw'atyo bw'agenda akukolako effujjo akwate omutima gwe agukakanyaze agukola ki agukakanyaze then akoleko violence akoleko fujjo violence weepanka nti gw'oli mugagga munaye olina ennyumba ovuma buli kiramu olina mmotoka nnungi naye lindako Katonda bw'anaaba akujjukidde n'agamba naye gundi wanjeemera akutumidde ffe abannabbi tuli mu nkola omulimu naye gwe kyokola ovuma buvumi ojerega bujerezi naye kirungi jeregako vumaako nze nyumirwa nnyo okunvuma kubanga bwe mbanga nina olutalo omwoyo nga nwana nga siwulira ekikonde kivaayo mba sirwanye kiba kitegeeza akantu kenwanye nako kanafu. Export TV to the world. Kale weewaawo nateggo munnayuganda atutegere entakera agatawulira vumbe weewaawo n'ebirozo tuli beesimu ffe baani ng'obudde wabutulekereza n'otulaba Mukama akuwa ekyosinga okuba nga weetaaga. Omwana soda mbangawo muzaamugula gamba nti weewaawo soda enze n'emunywa mbaawo muzaamugula oteekateeka enteekateeka zino abbe ali mabega wa kamera tuline Musumba Edward tugezeeko okulaba nga twongera zino stories zijja kujjanga entakera so gwe tovaawo kyokola subscribinga aba questions zammwe mujja zibuuzanga tujja kuba nga tuziyitamu mu budde oba obutuufu bwe tunaaba tulabye kuba mbalaba abantu they are reacting towards abamu bali negative abamu positive naye tetubaatya abo bonna babangayo mu business oba mu bintu byonna so tuli ku Ubuntu yes Lugala ng'oyambuka Kasubi kifo kirungi nnyo security ennungi tekiri mu nsiko kiri ku kkubo kwennyini hotel ebisulo ogenda osobola osulayo bulungi ebyokulya n'ebyokunywa balina side eno eyabbamu abadigiza abaagala okyamula ku jjoba oyagala omutwe gumu oveeko mu mbeera ze eza bulijjo weebiri naffe abanywa soft drinks nazo zikola ki weeziri sawuna masaagi bagakukwatakwatamu ebinywa sumbange enjiri kitwale ebinywa byereeze lekani ojja kumpisa abantu nti ndi musambwa batuyise ise. So guys bano misambwa mmwe mwerimbika mukube kanisa ya Kristo muli be agent ngena taliko bakolako research so mikwano gyange bakubireko Musumba Yesu yebazi. Amina mukwano emirimu gigenda giti emirimu mirungi mwebala obuweereza tugezaako ku lwa kisa kya Kristo oyo yafa n'azuukira weewaawo eri omulala tulina Kristo yekka omu bw'ati gwe tuweereza abajjajja abantu gwe baze basumba baffe gwe baze baweereza nina omusumba omu gwe referringa ndabirako bamuyita Bishop Serwadda omundeeba tulina Papa Jamada tulina abasumba bo nga basigala kuki oba be bakyalibo nga gwe bo mentioning nti bali ku kirufu lwa kuba mikwano gyo obanga mulimu otufuka munange muliyo ne bishop wange aliho imoyo akyali kumulamwa ne pastor wange omukajjanse yankuza tata we yafa nankwata ku mukono ate abalala sinaba bamanya nnyo Mukama tanaba kubandaga era siri wano kukuba Musumba nze njagera byemanyi soogera byesimanyi
era kivula byesimanyi obimbuuza sikola ki ogalawo mangu topic bwoba oyagala kusabirwa kwokka eno simu tegendako sene n'obozisindika n'obozigezaako tezijja eya sente njaba weyange eba y'okusabira kwokka abantu abali eyo abali mu bulumi abayita mu mbeera ez'eddogo eza kusadakibwa ebirwadde obijanja bibiganye omutima gwo toyina mirembe owulira oyagala kusabirwa mu linnya lya Yesu Kristo oyo yafa n'azuukira oyo nze gwemanyi gwe musinza okukira eyamutonda era gwe yankyazaako mu ggulu eyo nkola eba y'abasiraamu be boogera ekyo naye mwoyo mutukuvu amini malayika Gabulyeri yajja n'alabikira Mariyamu n'amugamba ebigambo nti ogenda bba olubuto eyo topic nayo ndala kati tuveeyo eyo enamba togisomye nga tonna tujjayo enamba eri +256 746 18 22 41 eri ku WhatsApp osobola n'ogikubako awo wendi leero tetukoze nnyo topiki z'eggulu kubanga mwana soda yagambye twongere tusime ebintu ebigenda mu maaso n'omu bulamu baffe bw'abantu abantu basobole kuyiga kati gwe atamanyi mugaso gwa nnamba eyo osobola obbuuza lwaki agaba ennamba yeeranga no stories etwasooka okukola tufuna challenge eri abatukubira amasimu nga twagala namba ya Pastor Edward amasimu gasukka kati ne tugamba nti buli wanaabazze atutikkuleko omugugu nga tannaba kwogera biba bimuleese asooka agabe ki naffe tubone abba akwata amasimu mangi kyokka ekyennyamiza batakutte munyigira nze soda atulumya soda takwata amasimu okitegedde so enamba agikuwadde ne ku WhatsApp abali emitala w'amayanja naye nga mwenna mutegera olulimi tetukozesa enamba yeeyo wewa mu nsi muno muvuddeyo ne mwogera ebigambo okusinziira ku byomwogera mugamba bya bwakabaka bwaki obweggulu naye abantu babiwulira era kiri mu Matayo 10 kutandika lunyiri lwa 7 ntunulewo okwo ne 8 nze omanyi entambula ne Bibiliya Bibiliya ogimanyi ye Bible Matayo tusome Matayo 10 7 Matayo 10:7 Bruno bwe mubanga mutambula bwe tubanga tukola ki mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omuggulu bunaatera okutuuka ani yakyogera simanyi Yesu ndabeko Matayo waggulu toyambuka togenda nnyo tugenda nnyo ate lunyiri lwa 8 tugambe nga tutya nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera kola ki okutuuka kakati ffe tuli mu kulabula ekirala ekyokubiri Bible egambye y'Oluzungu egambye the kingdom of heaven is at hand kitegeeza nti buba mu mikono ki gyaffe kakati bano bayigirizwa ba Yesu bamatayo baki bona baafa tebaliiwo mukama buli generation asitula kyekiri Deuteronomy gye nakugambye 29:29 Deuteronomy yakulemye mu Luganda namutegedde ekyamateeka soma 8 atozeeyo Bible nga Bible endi kumpi nga busungu nanti muwonyenga abalwadde tukolenga ki muwonyenga abalwadde ekyokubiri muzuukizenga abafu ekyokusatu mulongoosenga abagenge ekyokuna mugobenga daimoni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa kakati ffe wano tetuli mu kwonoona budde data tumusasulira bwerere wano buli kimu wano tetusasulira kya bwerere kamera tetusasulira za bwerere twaweewa naffe tuli mukola ki kuba wa buwi ekyo kyetwakola ki kyetwaweebwa. The question is bwe mubigamba bo babibulira abatabiwulira kyenagambye bagende byetuge ku muti gwaki cause
gwa munyanya benyini bobuulira abo boyagalira bakyuke bagende mu ggulu bakuyita omulalu bagamba sitaani akozesa osindikibwa sitaani wano kukyamya kanisa mu bufunze bajeemu okijjeeyo ku bigambo byosiini general life twogere bujeemu ku kituufu okusinziira ku bigambo bye babijeemera okozesebwa lubaale okutankula ekkanisa ogwawase ne Yesu yennyini babimugamba gwe Yesu ali munze Yesu ali munze kolera so babimugamba ne batuuka ne bamukomerera ssebo ne kumusala n'embooko ne bazimukuba yali akanywa n'amalusu ne bakola ki ne bawanda n'engule okusinziira ku bye tusoma n'amaggwa ne bakola ki ne bamutikira nze omanyi bintu bino bimu nze mba nalabako kati ompita kazoole oba ompisa eki naye ebintu biri ebyo bibiri oyinza okuba nga oli mu mwoyo gwa Falaawo gwe tofaayo ne bakuyita omulalu ate nze nfaayo naye gwe oli ki ekituufu n'owonvuma otya n'obwondoga golooza bakaloga mirundi emeka nakatuulako kyano twabadde erwenga omusumba eyatukyaza nayimirira katuti naga mutuyita abalalu naye ddala bw'otunatunamu ku balalu b'omanyiyo ku nguudo omulalu afaanana nga nze omulalu afaanana nga nze omulalu afaanana nga mbadde ndowooza akayimba karogomeezi omanyi Katonda asitula abaana ba gospel bambiyita mulalu wembakugwe kanyumira no katrendinze nnyo okitegeera nze sifuddeyo mpita omulalu gwe mpita musambwa of course abali misambwa balala gye bali but me I'm always smart era uliriza clips zange selogoza mbera smart era buli wa paying attention to my message nadala zeggulu ovanga osumulukuse era those are the testimony which we've been receiving twebaza mukama kulwekyo mukama abampera omukisa bamma wano nzija ne Lubaale bali ndabyeko nendeko asigira ebiri physical sibiraba ne manyi kinge Lubaale ajja akwebagadde jjoba ebiri si physical sina kye nkulaba nakyo kati omuntu wabeera nga ayina Lubaale afaanana nze kimanyi oba nawe bawagira abo bakama bange tebagambwako okay kale be bawagira bakama ba soda yes tugula kamera eya expo endi enene bagita Black Magic Red Magic abe gobeera mu bizindalo bagita batya kamera gye twagagula Red Magic Black Magic kikyao HD R60 kyekituufu R6 yeah so tugula kamera eyanga musende me million zimeka mpya 13 million okay twetaga stands nechi kitegeza budget ziyinza okubagwera mu 20 millions so abali eyo tulaba abagaga abali eyo ebweru eno chano ebadde mukisa joli nze mukama munaye yansindika kuweereza ate bantu bano bwe banjagala we bati kyovula buli kadde baba bankomyawo so ebintu twagala tubikyuseemu ne computer wetaga kamera ne computer so bobango mukama nga kukutteko otandika okuteeka sente ku simu eyo oba tugenda kuleeta account oba yeno ogenda jjo okusoma nsome mutieni yateera leka nsome mutieni teriko koma mu transaction MTN yateri ku channel okulakwa munaye abamu tebatera giraba simanyi lwaki oba eri 0770 0770 944 266 kati kyensaba nkulu soda eyo namba mu posing ku channel ebiri nga wansi awo mu katono muteekeko kamera kigwe mukama wati wandagidde kye mulina okukola efe tulirwa tetwali tuganyeeko mukama abampeera omukisa abagenda kuwagira eno kamera tuli ku bujeemu yes abantu tebabiwulira bye muwogera muze wano ku channel naye abantu tebabiwulira naye mulimu abantu abawonye tulina obujulizi at hand si byakweroosaloosa
Mpozi naffe bagamba twerogeza. Atogere ku bujjeemu. Kubanga bajja tumalira obusoose ku mulembe guno. Bujjeemu bwava edda. Kati bwe tutunulira Musa. Katonda nga amulabikidde mu kisaka ekyaka nga amutuma wa Falaawo. Musa baamugamba kiki ky'olina? N'agamba nze nina omuggo. Namugamba gusuule wansi. Musa n'asula omuggo wansi ne gufuuka omusota. Ne yeesikamu. N'amugamba gukwate ku kikira n'agukwata ne gufuuka omuggo. N'amugamba ky'olina kino ekyo ky'okulwanyisa. Okitegeera? Olira. Yes. Kati Musa yagenda maaso ga Falaawo ng'amanyi ndiki nina omunene nina ekyokulwanyisa. Era Musa kujja kubuulira abaana ba Isirayiri kubamatiza nti Katonda yayogedde nange kyatwala bbanga. Kubaza mabega Musa yakulira ewa Falaawo yakula ng'omulangira. Katonda takutuma mu kifo ky'otamanyi. Ayina okutuma ekifo ng'okoze eki? Ne Katonda wa Falaawo olina okubanga okoze eki? Omutegeera n'amaanyi ga Katonda oyo olina okubanga okoze eki? Ogamanyi. Okitegeera. Kati Musa agenda after baana Isirayiri ne bamukkiririzaamu. Tusome 7 leero tusomeko Bayibuli. Ngendewa. Genesis 7. Olubereberye 7. Katonda ayogera era ne kata kyayogera. Eyayogera nga mirembe giri ne kata kyakola ki? Akyayogera. Abatudibya ne mugamba nti Katonda takyayogera. Kirabika mmwe muli misamba mmwe mwagala kutudibya. Soko osome. Soma. Lubereberye 7. Lunyiri lusooka. Mukama n'agamba Nuwa. Lubereberye 7 wuno gwendi. Ngamba Genesis. Ye olubereberye. Leta Bayibuli. Kandite yange kirabika yegenzeemu ki? Yange eri kwala ali nnyo. Lubereberye. No. Genda Exodus. Sorry. Okuva. That is okuva 7. Yeah. Mukama n'agamba nti. Laba. Nkufudde Katonda eri Falaawo. Nkufudde Katonda eri ani? Falaawo. Era Aaron muganda wo alibeera nabbi wo. Can you imagine Katonda yafuula Musa Katonda eri ani? Falaawo. Era Aaron n'amufuula ki? Nabbi wa Musa. Okitegeera? Olwo abasindika waani? Olwokubiri. Olyogera kyenkulagira. Olyogera kyenkola ki? Kyenkulagira. Kati nange Pastor Edward njogera kye bakola ki? Kye bandagira. Ne Aaron muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Kome ku lwokusatu. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo. Ulira Katonda kyagamba kakati be bana abankuba. Kubanga batukuba bangi naye balinze sibeera nabo. Yes, oli ku side yo fa ku side ya. Yes. Katonda yalina okubakakanya mmwe bannamwe abantu mwe abawulira enjiri. Abampita mulalu nina omusujja ku mutwe. Okitegeera mukakanyale naye musigale nga mumpuliriza mbaagala. Kubanga ne Katonda yakakanyeza mutima gwani? Gwa Falaawo. Can you imagine ontumye ku muntu kyokka nawe osazeewo okola ki? Omukakanyaza. Okukakanyala kwe kuli okuguma okukanga mpozi ukangabala nako kulala. Okukangabala kulala, okukakanyala kulala. Okukakanyala kwe kuguluba n'ogamba no to resist. Lunaku lumu nali nga nakajja wano asinayiga Luganda. Kati wayiga tuli mu taxi si nnyo era abamu munkubamu ebituli. Yes, you can communicate. Yeah. Ngamba kondakita mu lulimi lwaffe nkwenda kusensa. Mu Luganda njagala kola ki? Kufuka. Samugandi kwenda okusensa. Kati kondakita kye yakola yesikamu wote oba yali alowooza njagala kuseesa mu obonyize nnyo bw'akyo kusemberayo bakweseesa. Still kaneeseeseeko gy'oli. Still. Kati nesirika nemanya maybe antegedde alinze tutuuke ku awantu waji ayimirire. Ngenda kulaba avuga mailo 2 3 pulira bubi
nimugamba bana njagala kusensa njagala kusensa nantunulira bwati abe kikyonkoze leero nanvaako baga kusensa kati waliwo okujeema nga tonategeera oli kyagamba olaba kyengezaawo kugamba olinamu believe nti abamu tebannategeera butegeera yes kondakita nasigala ng'asirise naye nga yes kam bulunga njagala kusensa yes ng'aseetula yeseetula kati nengamba driver nga kisuse nga nfa bannaye driver njagala kusensa taxi yonna neseka ayimba okusensa sajja ebyekika birinyidde mu kusensa kakati driver walimu munyankole nagamba agambye ayagala kufuka kondakita nagamba laba nono omusiru kuva eddo oyagala kusensa kwefuka nti ye ne bamugamba kusensa kwekola ki kwe kufuka ate ffe kufuka ewaffe kwe kunyogoga era mubeere yewammwe kuba ebintu byammwe tebikwatagana bigambo bye bimu naye opposite ebintu byammwe bifu nnyo akati kyengeza kugamba nti oli ayinza okuba nga awuliriza naye nga tategedde kyokoze olulimi lw'okozeseza wemba nga nkozeseza olulimi lw'eggulu oli takoze eki abitegedde naye ate ono ye Farao yabitegeera naye Katonda kye yakola n'akakanyaza ki omutima gwe okitegeera aha kamale yaawo yagamba nange ndikakanyaza omutima gwa Farao nennyongeza obubonero bwange n'amagero mu nsi y'e Misiri wulira obubonere neki n'amagero n'ebyamagero yes ebyamagero yes mu nsi y'e Misiri tubuukewo tugende ku Exodus 8 lunyiriro lusooka Mukama n'agamba Musa ulira n'amugamba ati Mukama yagamba ani Musa kakati mwe muwakana Katonda kwogera naffe oba Yesu kwogera naffe mwe baani oba Mwoyo Mutukuvu kakati Musa taliiwo naye omulimo gwa Katonda gwena okusiganga gukola ki gutambula kati mwe mwagala Katonda ayogezaani tulira ayogere naani Mukama n'agamba ati n'agamba Musa nti yingira eri Farao omugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti leka abantu bange bampeereze saawa ezo abantu bali baweereza Farao bali tebaweereza ani Mukama nti gwe bw'obanga obadde oli mu busibe obulala obadde olina kintu ekirala ky'oweereza nga si Katonda kakati ddoboozi lyagolokose kuva mu ggulu nti saawa zino ddoboozi ligamba kakati ke kaseera k'okuva eri Farao ojja oweereza ani Mukama oyinza okuba nga ogamba oli mwana wa Isirayiri n'abaana ba Isirayiri bali baweereza ani bali mu buddu bwani ba Farao nga tebaweereza Katonda naye ng'ate gwanga ddonde ate lwaki nedda naye nge libonaabona yongera tugende leero saagala soma era bw'onoogaana ggwe okubaleka Farao laba ndikuba ensalo zonna n'ebikere kati Katonda aleta bubaka agamba Musa agambe Aroni nabbi bagende wa Farao bali mugamba Katonda bye yagambye Katonda y'omu akuta omutima gwa Farao gukoze eki agukakkanyiza gumye omanyi lwaki ayagala kweraga masekati g'aba Misiri ne ba Isirayiri nti ye Katonda ow'amaanyi asinga buli kimu ali kuba ebikere sooka osome ebikere ebyo kankubulire waliwo ebintu by'oyina bifaanaganawo ebityo nga bibonyobonyo Katonda yabikutaddeko ng'ebikere bikuliko kumbe ogamba sitaani bandoga olimu kugamba bandoga kumbe weeroga olimu gamba nakyama kumbe bankyamya kumbe gwe weekyamya okitegeera kakati soko wetunuulire weechekinge nze najeema kubanga kituufu abaloga nabo we bali
n'abasamira nabo bakoze ki abatakwagaliza nabo bakoze ki abamaaso mabi nga batutunulira nabo bakoze ki abakamwa akabi nabo bakoze ki we bali kituufu naye soko wechekinge nga gwe nti katonda yakuleetera bibonyobonyo oba abalabe bo waliwo kubeera mulabe yeah your own enemy omunjogeza luzungu kuwulira otero luwogera ne anti ngena Nairobi era mu luzungu practice ipo chokola oluswahili no I cannot manage. Unajua Swahili? Mmesikia kidogo ya kuombea maji ya chakula yote namna hivyo. Miko na rafiki zangu huko Kenya. Wewe iko na rafiki? Sababu soma olwokusatu n'omugga gulijjula ebikere omugga gujjula ebikere omugga gwali gw'omukisa gukulukuta gwajjula ebikere ekidako ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo ulira n'ennyumba ye genda kulinywamu ebikere ne mu kisenge kyo mwosula ne mu kisenge kyo mwosula awo soda batakyali mu kisenge no mu kisenge nga biyingira ne ku kitanda kyo no ku kitanda kwo ne mu nnyumba z'abaddu bo ne ku bantu bo ne mu ntamuzo ne muki mu ntamu teri kufumba ne mu bibbo ebyokugoyeramu ne mibbo byokola ki ebyokugoyeramu kasita ekikere kigenda no mu ntamu amazima tojja kulya obwavu bujja kutta enjala ejja kola ki kuluma no mwogoyera obubbo akalo oba kawunga oba akalo ke waffe eyo ebusoga ne waffe hoima oba ne matooke wonyigira amatooke kibe ekyo nyigiramu tooke nga mulimu ekere nga mulimu ebikere nyigiramu bikere osobola birya tosobola aniga so ebikere bino biri part of wetubiza mu spiritual realms nti mukama bwobanga wamujemera bwati bwagenda akukolako efujjo akwata omutima gwo agukakanyaze agukola ki agukakanyaze then akoleko violence akoleko fujjo violence wepanka nti goli mugagga munaye n'ennyumba ovuma buli kiramu oyina motoka nungi naye lindako katonda bwanaba kujjukidde n'agamba naye gundi wanjemera akutumidde ffe abanabbi tuli mu nkola omulimu naye gwo kyokola ovuma buvumi ojerega bujerezi naye kirungi jeregako vumaako nze nyumirwa nnyo kunvuma kubanga bwembanga nina olutalo omwoyo nga nwana nga siwulira ekikonde kivaayo mba sirwanye kiba kitegeeza akantu kenwanye nako kanafu kati gwe sodo osobola kwata omukyala wo ng'omusinga maanyi n'omuteeka wansi n'omukubira ddala ate omumanyi tasobola kukuba tokkiriza nakuba bakazi oba olwana naye lwaki omuntu tokkirizibwa kuba mukazi okitegeera naye waliwo omuntu gw'oyimiriramu naye n'owulira yadde tekukuteeko naye nga ojuulire ng'ekola ki ng'ewuuma era kyova olaba nze ndi spiritual warfare most cases kyova olaba nsabira abantu ngoba emizimu ngoba misambwa ngigobera ddala mu linnya lya Yesu ate negitaddira ddala ngoba ddogo era gwe soda obanga olina bizinesi gye baaloga mpita ngisabire obuddemu ofune bakasitoma lwaki nti katonda asobola n'okuliraanya mulogo n'alyoka akuloga n'akugjamu kyejo kyonna n'osaba ne bigaana n'osaba ate mulogo ye kyakola akwata ne miliyoni n'agenda ku kyoto kya sitaani n'agiteeka epaka ng'akoze eki asudde ng'akusiraanyiza n'alyoka akuwambaza ekyoyo ky'ekidibo n'alyoka akuwambaza ekyoyo ky'ekisiraano okusiraana n'osiraana no completely n'ogenda down nange ogenda kumpa ku sente nkusomesa Oluganda ndi musomesa we are teaching each other kankuweyo 10 kwata abo wena akazuuminga bana nika umuntu akuwadde sente lwaki abantu bakakasa omutima omugabi
Nsuma padde 1000 olw'okumusomesa Oluganda. Omwana mumpeere $, namulotako kubanga ono omwana sijja musobola. Ne kuno mamba kuwako ekimu eky'ekkumi. Ate nze akuwadde. Nze I'm expecting my blessing again. Omwana yagambye omusumba yatugambye gye twabadde. Mbu waliwo omulokole yalonda emitwalo 9. N'agamba Mukama nga mugezi. Simpadde omaze n'okuggyako ekimu eky'ekkumi eky'omutwalo. Gyabadde emitwalo 10 n'oggyako omutwalo gw'ekimu eky'ekkumi n'ondekerawo omwenda egyange. Naye era nja luteeka mu nsawo zijja lukuba. Badde manyi osazeewo abazuminge abalulabye omukulu wanta asize eno chupa no ya soda anti kati ebweru ku street ongambye onjigiriza Luganda kati nange ne ngamba kati munaye omuntu yeetaaga mu soda kubanga mukooya nnyo kyokka kineewunyisa ye soda ate yayagala soda okay tubiveeko 10 nedda musumba nedda Sekaki kakati musumba yogera mpulira Mukama yebazibwe waawo otula ne kusimu lwa 10 amanyi gampe banaye mundabire omwana ono mumumpeera $. Ebikere ebifuse ebikere nebirinnya paka muntamu tetunaba kutuuka tebinaba n'okulinnya ku kifuba tugende olwokuna n'ebikere biririnnya ku ggwe ani Farao sigwe sinze Farao sigwe era ne ku bantu bo ne ku bantu okulinnya ku ggwe kambuze Oluganda lulungi ekintu wekikulinnyako kibeerawo waggulu wansi on top of you yes ekitegeeza ebikere byalinya kuye inaatambula nga ajjudde emikere ebikere ne ku baddu bo bonna ne ku baddu be bonna Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti golola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga ku nsalosalo zaki ndoza ensi gyekoma ku nsalosalo z'omugga yes ne ku bidiba olinnyise ebikere ku nsi ey'e Misiri. Mukama yebazibwe amen. Ensi eyo y'omwoyo yajjula ebikere olw'obujeemu bwo bw'obeera n'omwana n'obaana babiri omu n'omuyita n'ogamba genda oyoze ebintu omulala n'omugamba genda okima amazzi ow'ebintu n'abyoza ow'amazzi n'agana gakima n'osirika n'enkya n'oddamu n'otuma era y'omuntu y'omu yaganye kuleeta amazzi era n'agaana n'olulala kambuuze mu bano babiri olina okwagalana responding positively okitegeera then oli wobanga obadde oyagalamu kuba mbooko okola otya kiki kyokola omwokya omubonereza kumwokya leka naawe omwokyerawo omuwa ebibye abanaye Luganda lwa leero kati oyinza ogamba kwokya ntwayinza ogamba omwokya embooko omusabula okay are you there okitegeera okukuba omukuba n'omutereeza era bw'asigala ng'akakanyadde n'olulala n'omutuma n'agaana oddamu n'okola ki badde manyi ogamba akakyama amamera bw'ogolola omenya kooti kati ate nga wuwo akakyama amamera olugero olumanyi simanyi ekintu bwe kiiremmala nga kikula wogezaako kigolola kidde mu straight line omenya bumenya naye waliwo omukyala yaziimenya mukyala oli yali n'omutima omulungi baawe ng'akola obwenzi banaye baawe yakoze obwenzi banaye baawe tumulaba n'ekiwala kino tumulabe n'omuwala oli n'ono n'abagamba bba wange si mwenzi naye nga musajja mwenzi nga naye akimanyi nga kimanyi naye nga ye amudifendinga naye luba lunaku lumu ne bamuyita ne bagamba jangu gwowakana jangu omulabe ayingidde awo ne bagulawo oluggi basanga nga kituufu ali muki ali kwesa mpiki n'akwata essaati n'empale namugamba yambala tuve wano bamanzi ndaba mubadde just mwogera bano nabo bakuwaayiriza n'amuwa n'ayambala engoye jangu tugende waka ne badda waka teyamunyega nkyakunyumiza teyamunyega
namala namuterayo amazzi namugamba genda nanaaba nakomawo kati omusajja neyekengera mukazi ono ayinza okuntema oba kunfumita ekiro teyebaka ngatunula ayagala kulaba mukazi wanakolaki mukazi teyakola kintu kyonna nerwokubi teyebaka yekengera alinga mubbi ambalira kati mukyala asirise buli kimu akikola mmere agifumba buli kimu akikola emmere yombi agijjula ey'emisana n'ey'ekiro ennaku 2 3 4 5 lw'omukaaga nagamba nedda naddukira mu bazadde nagamba abanaye mujje musajja mukazi ono ajja kunzitira mu nyumba nemugamba mama gundi ngaatalina omutima ogutta naye nedda mujje munyambe nfa n'abayita n'afukamira abanaye nakola obwenzi yokenyini nakonfesinga nabadde ninza omukyala wange ankube anvume aganye kubikola omukyala ono kireka agenda kunzita ansule mutoyi oba nsimire entaana neyenenya yekka sijja kuddamu bubwenzi kikomye leero kyalo gwe neetaaga okiraba obujeemu bumu waliwo osobola kukwasa omuntu amagezi kiri kyogamba akakyamaki amamira kati saawa zino singa ono mukyala yayayomba lwaki oli mwenzi aba musindika busindisi muki mu bwenzi naye kubanga omukyala yali mulokole n'aguma n'amira pini n'akola kyalina okola okitegeera obujeemu kintu kibi nnyo obujeemu otuuka n'ojemera ne maamawo nakukolimira ne taatawo nakola ki n'akolima lwakuba okoze eki ojeemye okitegeera owulira sibanga sikuba ku mutima tuddeyo ku bikere tumalirize tuve wano ebikere tumalirize obukere n'obujeemu tuve wano ate twakoma ku bikere just tugenda kumaliriza tuwayiningamu nga tugamba abantu kubanga twagala topic mpanvu nnyo twagala bayige nti ebikere gw'obyereetera era gw'obijjawo tokkirizanga ebikere kulinyanga faraawo n'osigala nga era osobola kitegeera naye kirabika Katonda yakakanyaziza ki omutima gwange ye lwaki sikyuka lwaki sirokoka asinkola amawagali abantu bamu nze bansobera kati waliwo omubbi omu bali bamukuba naye nga yeteekamu irizi mbu y'obutafa bamukuba nga tafa bamukuba nga tafa yatuuka n'alaja nagamba naye mujje munzije muhirize eno nfe ng'emigo gisusse kati weebuuza irizi otuuka tyo kugyeteekamu kwegamba nga gwe omanyi ngenda nina okusigala nga ndi mubbi weemanya n'oyambala ky'obubbi noddamu n'okwata n'ehirizi defendinga ekikolwa n'ogyeteekamu abantu bamu mulina ebintu mu mayumba gammwe mukiraiminga nti ffe twagala Katonda oyagala Katonda okyanywa omwenge oyagala Katonda okyanywa sigala oyagala Katonda okyasamira oyagala Katonda olina ogutima ogubi oguvundu gwonna oli awo toyagaliza mbunjagala nabo bwange obwolekeza nnyo eno oyagala Katonda otwala ttaka ly'abendi oyagala Katonda gw'olwanira ebitali bibyo oyagala Katonda oli enkwe oyagala Katonda gwe lugambo ku kyalo omumwa gwasongola n'olugambo in fact olutunda n'okulutunda mbunjagala Katonda n'obeerayo n'otujajinga ffe tuli mukola mulimu gwa Katonda naawe jangu ku kamera ogukole Mukama yeebazibwe weetaaga kukyuka weetaaga Yesu okwagala kwa Yesu bwe kujja gy'oli bajja kukubuulira kwogera naawe ogoba bagobe mu laavu toyina kati Mukama alina abantu bandaga nga oli musajja naye kati wakeebaka ku bakazi 50 ng'alinga ono wejjini kololyo jjini minisita mpozi naye wamutaddeyo ni mukyala otuwuliriza bulungi naye obufumbo bwalema naye okaaba bufumbo naye abasajja 30 gonna bakwebaseeko mugulu buli mukazi akwebakako
oba buli musajja akwebakako bababala kati Tracy aina abasajja 10 ago bwembenenyeza tebabasangulayo waliwo okubeera n'ekiwundu nekiwona naye enkovu tevaawo kase bateru wandibadde ng'oyambala ngulu togenda akola ki kujambala owulira leero sikubye nnyo emigo naye njagala ofune ekyokuyiga weefumitize mutima gwo nti kituufu Katonda yambonereza kubanga gwosobola kubeera nga osonga olugalo mu nze ate bwe tusonga muggwe ate waliwo ebintu bingi mu background osobola kubanga gwe ekizimu kikyakwebakako ekiro naye ate ogamba nze ndi mufere okitegeera kati nze osobola kubeera nga olina ebintu ebimu ebyekika ebiriwo bikupuulinga bikutwalagana bikuyuzayuza naye gwe luno olutadde mu kujajinga wuliriza enjiri eno ogikirize oba otogikiriza it's okay Mukama yebazibwe si kukuvuma abantu si kubanga ffe tubalabirawo obujeemu ng'omanya ono mujeemu abantu bamu mwefuula abalokole timunalokoka muli mu mpaka muli mu kuwakana wadda mu kuwakana abatojajinza ate okuwakana kati owakanira ki bw'ogamba bamu si balokole watofuuse jajinga oba toli mulokole naye weerimbise nti ndiki ndi mulokole okitegeera kati ng'ogwe mu kifo ky'okwefaako kwekolako gwe omwoyo gwo otereeze emmeeme otereeze ebibyo oli kubalala okitegeera oli mu kujajinga obujeemu bwakwambala kwegamba n'oyambala obujeemu obwenyumirizaamu mbasibula ogenda tabukira abantu wano Mukama yebazibwe so that ukanatya kubanga enjiri esigala njiri ate amazima gasigala ki amazima nga tona judging soka we judging then ojudging ki abalala Mukama abampeera omukisa kansabe Mukama taata nsabira abantu bonna bali ku channel eno n'abantu bonna bagenda kuwa omukisa channel eno olwa kamera Mukama nsabira abo bonna bali bubi emitima gyabwe Mukama taata nga giri mu kubona abana balina bibayitamu Mukama bakwateko basumulule bajjeko enjegereza sitaani nsabira buli muntu yenna ali ku kitanda nga ampuliriza ng'ali bubi talina amaanyi Mukama leka omukono gwa Mukama kutukeko gukuwonye amaanyi ga Katonda gakuwonya yasindika ekigambo kye kiwonye endwadde zaffe ya Mukama lw'emigo gye ku musaalaba ajja tuwonye endwadde zaffe zonna ya tufiirira atwale ebibi byaffe byonna Mukama taata gwa alokola era awonya Mukama abantu bano bonna mbatadde mu maaso go bawonye balokole mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina tubaagala nnyo sigadde nze Pastor Edward Mukisa tulinayo crusade egenda mu maaso tulina ne Charity House mu office yaffe ze project esigaddeyo osobola kuwagira njiri ya Katonda tusabire abantu bawone emizimu gibaveeko abantu balokoke wagira bwakabaka bwa Katonda Mukama abampeera omukisa mwebalire ddala okay nange ngenda gatta eddobozi yange nkwebaze gwe alabye story eno era nenkusaba nti sitambuza Bible mulimu olunyiri olugamba alina amagezi awulire omwoyo kyagamba ekkanisa tubeere bulungi bye bye Export TV to the world.